Hello, fellow Ugandans. I just want to be a man and probably man up. Ne kiruma ekijja Uganda oba ekyazze Uganda si muzannyo. Tulabye abantu, ndaba abantu abafa every time bafiira mu bulumi. Essaala yaffe ffenna ebadde singa tebutuuka Uganda. Ndi wa mukisa nti ndi abamu ku bajjanjaba n'ekitiisa kino ekirwadde kitiisa. Tewali nsi eyogera mazima, teriyo. Ekiri eyitale babagamba abantu buli lunaku 709 bafa ne balimba bangi basukkawo, and people die in pain. All along tusaba singa tekituuka Uganda nekyatuuse. In 2 days bakonfaminze keesi 9. Ekinkaabya si ekyo, ekinkaabya nsi yange. You don't know what is coming. Everything looks light, but you don't know what is coming. If could be president yandigadde ensi agambe buli muntu district oli Kampala sigala e Kampala teri kuddamu kusala, ekijja kibi. It's too bad. Abantu bafa in pain nga tulina kyosobola mukolera, ng'alwana naye ng'afa tolina kyamanyi kyoyinza mukolera. Ugandans, sandibadde musajja nga nkaaba naye olaba president wa Italy yabadde ku TV ku cameras nga zimutunuulidde ng'akaaba kuba alabye ekiri mu nsi ekikwasa ennaku kizze kiringa ekyokusaaga ekituuse e Uganda naye temukimanyi ekijja kibi. Is too bad paka gye nyinza okukomya tekirina funa ddagala balimba kituuse mu nsi yange. Tetukyasobola kudda nti twandigambye tukomewo tutaase n'ekizibu ate abantu bitwala nga byakusaaga. Ugandans, what is coming is bad. Take precautions, it's serious. Byebagamba nti mugalo obutale muli mukulekana mulwana, ekijja temugenda kikkiriza. People are going to die like dogs on the streets. I've seen this. Temanyi kiri Korea, temanyi kiri Iran. Bw'okitunuulira ng'okyalimu ak'obuntu tosobola butakaaba. People are dying, people badde n'obulamu, people are dying in pain, kyekisinga okuluma. Tulina basawo Uganda, teri basawo bayinza kujjanjaba kijja, tebaliyo. N'abayinza okugezaako batono nnyo ku kijja. Mu nnaku 2 mukonfaminze keesi 9. E Rwanda mu wiiki 2 mwe bakonfamingira keesi 9, eyokusatu mwe bakonfamingidde keesi 15. Mu nnaku 2 mukonfaminze keesi 9. Mu wiiki 2 mugenda kuba mukomyewa. Uganda ekijja kibi kitiisa. Take precautions. Muba toyina kyamanyi kyogenda kola. Don't go to public places. Tofuluma sigala ewuwo. Tubeegayiridde kiruma ekijja kigenda sweeping generations. Kigenda sweeping generation temujja kikkiriza. Temujja kikkiriza. People are going to die. Bw'oba olina ofuluma yambala mask. Lwana sanitizer ne bwe weegula omutwalo gumu ne weegula emitwalo 2 ebijjeno lwana obeere nayo emitwalo 2 ku bulamu bwo. It's nothing. Ennyindo muzibike. Weewala okukwata, weewala okuexchanginga any fluid with people, weewala okwekwata ku face, mu nnyindo ne ku mumwa, mwewale. Wash your hands as much and frequent as you can. Uganda ekijja kibi, ekyazze mu nsi kibi. It's bad. Ojalaba omuntu afaawo nga tolina kyosobola mukolera ng'ali mu bulumi alwana amawuggwe gakutuka. Katonda tusaasire.